Tukwaniriza gwe ali ku lutimbo lw'emirembe Salam TV amakyagonna ku lwa umulukikaye wendi okulaba nga tutambuza ekitundu kino eky'ensonga mu nsonga olunaku lwaleero tubeera ne bannaffe ab'ebyokwerinda okuva mu bitongole ebyenjawulo olunaku lwayo tuyina ava mu kitongole ekya poliisi era nga mumanyi si mulala ndi ne Donald Muhwezi ono nno kati ye KMP era yatukulembera ssaawa zino sebo bakuwa ekifo ekirala notatugamba oba bakukyusa bukyusa kuba twali tukumanyidde eri naguru twali tukumanyidde naggulu bankyusa bukyusa olwo ojja ddi muka KMP obeera otwala wanawa KMP kitegeeza Kampala Metropolitan Police ebe Mukono Wakiso ni wano mu Kampala makati kati gwakulembera wano nze akola n'abantu b'emu KMP fe aba bulijjo n'abapoliisi bannange bwe tukwasaganya emirimu yoga mwebale kusaba buli kajja kabeera kaalawo ensi obuvunaanyizibwa bwe bweyongerako kati buvunaanyizibwa ki bw'oyina Kampala nga takyalimu emirimu emirimu gya poliisi mingi nnyo waliwo okusomesa okukulaba yandibadde civic education sensitization tetulina komo tetulina wetukoma mukusomesa weyisiza otya mu bantu ku masomero ku baana ku makubo emisango gya poliisi sikutemula na kukwata abaana gyokka naye okusomesa wa bodaboda lwaki alina okwambala akajaketi ne element mulimu gwa poliisi okusomesa owa mobile money n'owa hardware nti baggalewo obudde nga bukyali batandikire awo enkya mulimu gwa poliisi okusomesa omuntu wa bulijjo nti ewaka aggalewo ebikolesebwa biyingize munda embazi ejambiya bireme kusigala ebwera ati omutemu abikolesi nagwo mulimu gwa poliisi so emirimu gyaffe tegikoma ate naddala nga tuli mu biseera by'emirembe ate we tukolera ddala okusomesa emirembe nga waliwo akalemberezi ate awo wetwetaagira ddala okusomesa nga tetulina naamu tetulina Christmas tulinga abawumuddemu ate awo wetugendera ddala mu kusomesa ku TV ku radio mu public mu church mu masomero ekyakulese mu Kampala kunyweza ekyakulese mu KMP kugatta abantu ne poliisi kweyongera kubayingiza mu nkolagana ya poliisi n'omuntu wa bulijjo olunaku lweggulo IGP mwabadde mufulumya report ey'omwaka 2023 IGP nakuona nga tetunagigendamu nnyo munda naye waliwo kenjagadde okusooka okujjayo IGP yakuonye ku nsonga ya poliisi okukolagana ennyo n'abantu kyesisinze okubasobozesa n'okukendeeza emisango egimu n'obumenyi bw'amateeka kituufu era report zibeera zivaayo abantu baffe eyo ebisinga babiraba ate boogera era bogenda ku station enaku zino ti omupoliisi ayanguyira nnyo abantu okuloopa oba okwogera naye yoyo omuntu wa poliisi omuntu wa bulijjo ne poliisi gwe bayita CRO ku station omuntu wajja ku station ku makya aba ayagala kunoonya ofiisi ya poliisi n'omuntu wa bulijjo ekyo kitegeeza nti omuntu ayanguyira okuripootinga n'okwebuuza kuba ebiseera emabegako emisango egisinga egimu tegyetaagisa na kuloopa naye tujjuza nnyo ebitabo byaffe ng'egimu gisobola okugimalira eyo ku kyalo ku LC mu bapasita mu bazadde naye wetwateekerako ofiisi eyo kati abantu beebuuza nga tanatuuka ku kitabo wali kuloopa musango nyengamba mpabulaamu wano nkoze ntya kati ekyo nakyo kikendeeza ku misango emitongole oli abeera n'omusango gwe najja asooke mu ofiisi yakwebuuze kyayita omusango kyasuubira nti musango naye bwakwebuuzaako naga nti wano ne wano nkoze ntya noga nti ekyo kyangu genda ow'omuzadde wo akuzaalira omukyala genda ewa pasita eyabagatta gendako ku LC eyo nsonga ya LC nekikendeeza ku misango egiroopebwa ejijja mu poliisi negiwandiika negikomerera nga tigirina bujulizi negikomerera nga mitono nnyo tugizizaayo so ekyo mu part community policing kyeyakoze nti omuntu waffe oyo abeera ku station awuliriza
n'awabula nga tetunatuuka mu kugulawo fayiro, mu kunoonyereza, mu kukwata, mu kusiba n'ebirala. Naye ekyokubiri titugenze nnyo mu bantu. Abapoliisi ennaku zino owulira ku TV, ku radio, makyaki ne basomesa. Abantu baffe abasinga emisango bagiza lwa butamanya. Oli agiza nga tamanyi? Nga tamanyi nti okwambala element n'akajaketi biyambaye. Tamanyi nti bw'oba ovuga emmotoka n'okoona geeti yo olina okuloopa, olina okugenda oga nti bannange nakoonye geeti yange. Naye failure to report an accident musango. Muhwezi nawe li. Gw'ovuza emmotoka bampa evuddeko ettaala li. Dindako oli avuza emmotoka atomedde geeti yiye. Atomedde muti oba atomedde muntu. Abeera aloopera ki? Bingi. Geeti yiye. Bingi. Oyinza okutomera omuti gw'amasannyalaze, oyinza okutomera munno ne mwogera, naye okuripoti nga kitegeeza nti tulina okukwata. Ffe tukitwala bulala. Kyetusomesa. Wengendera ku poliisi kaweddemu. Poliisi eyo bw'ogendayo saawa zino tewali muntu gwe twayise. Bangi. Beereeta. Tetugenda mu kyalo kukwata abantu kubaleeta ku poliisi. Ekitegeeza ti poliisi eyo gy'olaba y'abantu. Ebibasobedde by'otategedde. Nze nkugamba nti emmotoka y'okufuna obuzibu kubanga waliwo kye bayita insurance ku mmotoka, wali okiwuliddeko? Okufuna insurance oteeka okufuna ripooti ya poliisi, oba okimanyi? Poliisi emulaga nti ono omuntu kino kye kyamutuukako, waliwo yamutomera naye beesootinga, yetomera omuti, yali alivansinga. Ebyo byonna tetusobola kubituukako nga tutegeezezza. Okukola ripooti tekitegeeza nti musango. But failure to report an accident ate gufuuka musango kuba omuntu ayinza okufa naye tewalipootinga. Kyentegeeza nti abantu baffe bagenda bategeera, abapoliisi baffe bagenda basomesa abantu ebintu ebimu, kati emisango nagyo ne gikendeera nti emisango egimu tugiza lwa butamanya, abamu tutya okuloopa lwa butamanya. Kuba omuzungu akugamba nti information is power. Absence of it creates fear. Atamanyi abeera mutiitizi, munafu, atya buli kimu kyonna. Naye alina information muzibu nnyo, tolina kyomugamba kuba abeera informed. Yagenda nalaba ku TV poliisi n'omuntu wawulira yatuga nti kino nekino nokikola. Kati abantu baffe bagenda bagenda bagunjuka, bagenda babeera informed. Ekyo nakyo kikendeeza ku misango. So mukama wange Inspector General Police yabadde mutuufu okuga nti community policing kimu ku ebyo. Partly emisango lwaki gikendedde omwaka oguwedde. Naye tulaba ebitundu bitono nnyo, ekitundu kimu n'obutundutundu butaano. Ezo statistics. Emisango gye gyakendedde. Statistics oli kasita akuga nti akatundu bwe kati kaba kanene. Bw'osoma mujja kusanga emisango tegiri wansi wa mutwale gyakendedde. Sango nga kanaana kalamba akakendedde. Oli waga nti ekendedde oba eyongeddeko katundu kamu n'obutundu tekaba katono. Tekaba katono. Gaffe tukatwala nga katono nnyo. Statistics abalayi ba TV basomera emisango egyakendedde okuva ku mitwalo emeka paka ku mitwalo emeka olabi. Saawa zino batuga walimu egyeyongeddemu. Agwe toto emisango gyaloopebwa omwaka oguwedde 2022 gyali emeka? 2022 obubbi 2022 tulaba emitwalo 6,155,598 mu 2023 ne mweyongeramuko. Egimu gyeyongeramu egimu ne mweyongeramuko. Tugamba toto. Ne tugamba nti wansi njagala buli musango tugukwata lwabo. Ne tulaba emikwano emisango egyekuusa ku mukwano babeera bategeeza ki? Abafumbo abatingana tulaba obutabanguko mu maka ate tulaba emisango egyekuusa ku mukwano. Obutabanguko mu maka bukwatiramu n'abatali ba mukwano, abatali mu mukwano, abakozi, abaana,
omusajja naye emisango gy'omukwano tugwenegaalondowe mwetugidde mu nyumba omukazi akubye ebbaawo amasasi obuse butabanguko ekyo emisango gyawukana buli emisango gyanjawulo osanze mukazi wo muloogi si butabanguko oba akukyayi tunnyonnyole bulungi tubitegeere leero kubanga obutabanguko mu maka buzingiramu buli omu ali wakaawo omukozi relative abeera waka omwana nazaala ate obutabanguko buyinza okubaamu okwekuba obutawa mmere waka obutawa buyambi obutawa musajja bintu bye ng'omusajja obona butabanguko n'obutafa ku mukyala n'omukyala obutamuwa abaana obutabaweerera n'abaana obutabaweerera obutalekayo mmere obutawa ssente obutabeerawo n'okulwana physical violence obwo bwe butabanguko nga bw'okiwulira kutabanguka amaka nga gaddobonganyi gonna gali awo temwogera ojja kiro onaafuluma ku makya awaka wabeera nga waliwo obuvuyo gino najyo gyeyongera mu mwaka ogwa 2020 gyakendeera gyakendeera kati mu 2023 gyabadde mutwalo gumu 1400 ng'ekitongole kyaffe ekyamaka n'abaana nga kikoze omulimu omunene nnyo kusomesa kukansolinga obutabanguko bulina kubeera ku maka gokka obutabanguko tebulina na kubaawo for starters obutabanguko tebulina kubaawo emisango eminene gy'owulira tegitandika nga minene teriyo madda ekeera ku makya netandika nga madda mutandikira mu butabanguko butakkaanya obwo obusonga singa tetubukwatirako ku leve eyo buzaala madda buzaala okwokya ennyumba buzaala okuyiwa asidi ku mukyala kati ki ekyakendezeza emisango gino egyekuusa ku butabanguko mu maka ekisooka nti omwaka ogw'emabega 2022 twali tuva mu covid abantu bonna abasinga baali waka abasinga nga tebamanyidde nakubeera wamu musajja abeera ku mulimu omukazi abeera ku mulimu omujja kawungeezi kati awo nekigenda gyeyongeramu mukama n'atuyamba 2023 ne tugenda netutandika okukola ekyo kyokka kyaleeta space ewaka abaana baali wali kuwaka nga tebasoma nabo ne baddayo ku masomero naye n'ebitongole byaffe naddala ekyo kyenkugambye ekyamaka n'abaana kikoze omulimu omunene nnyo mu kusomesa n'ebitongole ebirala ebitukwasizaawo UN Women European Union balina projects za njawulo fighting domestic violence gender based violence obutabanguko mu maka bakoze projects mu bitundu ebyenjawulo mu Uganda muno nga basomesa abakyala nga bempawalinga abakyala ebiseera ebisinga obutabanguko buva ku byanfuna sente bumaali ninga omukyala alina kyakola ekisooka abeera busy n'omusajja nga alina kyakola naye abeera busy kasita ate mubaako n'akasente okutabanguka kubeera kutono abasajja obagamba ki abatagala bakyala babe bakole nti bali mu nkola nkadde nnyo oluyimba lwe bawuliriza lukadde tosobola kumalawo ewaka nga tolina munno gwe tuyita patina akuyambako mu buli kimu era bwoba okikola nga oyagala kufuga mukyala ojja kukomera nga waka amaka gakulemye kuba tuteekwa kugata kyoleese omukyala kyaleese amaka galabeko obulungi ate naku zino abakyala basomye tewali muzadde asomesa mwana we amaliriza emisomo ku university agenda ajja atuule butuuzi ewuwo kyabukopi kyabutabeera mugunjufu okulemesa mukazi w'okukola n'obwoba ng'olina bayilawe niwa nti nze neesobola naye omukazi lwakola wakire mutandikire wedduuka ekisooka abeera exposed ekyokubiri abeera busy omuntu yena atali busy ebirowoozo bikyuka n'ebibi ne biyingirawo ate n'alaba obuzibu obulinakola n'alaba loosi n'alaba emisolo n'alaba URA ne bamugalawo ne bamugulawo ne bamufera ebyo byonna bimuteeka mu kifaananyi okutegeera gwe embeera gy'oyitamu
naye omuntu abeera waka kuva ku makya paka kawungeezi alowooza oli eyo oli mu kwejalabya naye nga sente zibuze alowooza oli eyo oli mukola bibyo so omuntu yena ayagala mirembe waka ateekwa okuba alina kyateereddeko omukyala we oba omukyala we alina kyakola. Kati abantu baffe abali eyo abatulaba emisango gino gyakendedde yes naye bakole batya bo? Ekisooka njagala tegeeza abalabi ba TV nti emisango gye baripootinze tekitegeeza nti emisango gyakendedde mu kukolebwa. Ekyo nakyo njagala bakitegeere. Giyinza okukendeera mu kuripootingibwa emisango gya ripootingibwa ku poliisi mitono compared to last year. Iyo statement abantu bagirabe bagitegeere nti abantu abaze ku poliisi okuripootinga bakendeddemu. Kitegeeza ebintu nga bibiri. Ekisooka nti emisango ekolebwa yakendedde ate ogutaliwo n'oguripootinga otya. Ekyokubiri nti abantu baffe eyo emisango giyinza okuba nga gituukako ne batajja kuripootinga ne basirika si kyabulabe. Ekitegeeza oyinza okutwalira amateeka mu ngalo bw'oba toze mu bannamateeka. Naye ki ekikireeta? Ekisooka waliwo abatya okuswala. Basajja bannange eyo abakazi babakolako ffujjo. Ninaga nti naalabika ntya mu maaso ga poliisi okuloopa omukyalo okunku. Nkubira ntya Donald nti owaaye bino bigaana embooka enyooka. So abo ne basigala nga tebaripootinze naye ate omusango nga gweguli. Ekyokubiri ti waliwo gwe bayisa bubi ku poliisi emu oba omupoliisi munaffe omu n'amuyisa bubi niwe bamukyusaga nti nakoowa poliisi sina kyenjagaza era nobwengendayo sigenda kufuna bwenkanya. Oyo naye bw'afuna omusango tajja kujja. Kye bayita trust issues nti tolina ky'omugamba ku poliisi. Takyalina bwesigwa mu poliisi yafa. Omuntu oyo tajja kuripootinga. Era ebeera negative point ku side ya poliisi. Tuteekwa okukola ennyo ng'abapoliisi okuteekako ekifaananyi nti omuntu bw'afuna obuzibu bwonna alina okuddukira ku poliisi. Naye abantu baffe batugatta mu bwezi bwa kunyizaga nti bonna kyekimu tumbuulira. Poliisi yafa. Naye waliwo abapoliisi baffe nga balungi. Ffe tetwawulamu nti ono poliisi ono muntu. N'oluusi yakunyiiza yawuumula dda poliisi yagivaamu. Naye nosigala n'obusungu. Nosigala nga poliisi togyagala. Ekyokusatu waliwo time gye twagatta police posts. Yes. Ekitegeeza nti poliisi eyinza okuba nga yagendako wala kuva gy'oli. Kati omuntu alabira ddala okutambula. Nange guno omusango bwembalamu ssente boda okugenda ku poliisi ate ya poliisi tebiggwa leero okomawo nga kankiveeko. Ekyo nakyo ekimuleetera obutaripootinga kiyinza okukendeeza emisango egyaripootingiddwa. Naye ng'ate gye giri emu. Naye nga omusango weeguli. Era omwaka guno twazze n'enkola mpya. Eriwa. Ey'okuripootingira ku masimu gammwe. Ku masimu? Essimu yo inoseerera. Nga kuliko application ya poliisi gye bayita UPF Mobi. Ngiina ku simu yange. Ogina application? Ngiina. Bw'ogigulawo waliwo paati gye turipootingirako omusango. Nze nali njikebererako bipapula. Okebererako bipapula. Naye njagala ngikulage wano ng'ensi eraba. Nze nali njikebererako bipapula. Banange gwe omusajja nkimanyi. Report crime. Report crime, EPS, texts, arrest and find, missing persons. Ngo reporting ale gyosinzidde. Ni wabeera wali nagulu nagupikinga nga tuvudde waka tokute boda omusango gwe tuguregistering. Abantu abamu temubalese abatayina ezo ssimu abatamanyina kuwandiika. Basinga nga bage n'owa nga togiina naye nga mu nyumba mwoli waliwo agiina. Buli nyumba ya Uganda we twogerera waliwo alina smartphone. Nga tugezaako okuggyako ekya distance n'akasente aka transport ne trust Muhwezi simwagala zino nyina program ate nveemu nyina ebyokuwandiika ate ngende ku CPS sigala mu office yo reporting omusango. Abantu bano apo bagimanyi abantu baffe. Ekituleeta ku TV kimu ku ebyo kwogera ku bintu bino ebipya ebigize.
nti police naye tesigadde mabega nga business zonna bwe zigenze vibe eyingiddemu awo tuli ku online naffe tetusigadde mabega soka tugibalage katono nnyo tugende tuwummulemu nga waakiri bagitegedde owa kamera gizeeyo wano agirabe eno apo emaze ebbanga ki nga weeri olaba naawe ogirina ku simu ate olwawo okufuna ebintu byaffe ndwirawo ddala gyosobola n'okusaakinga notegeera omuntu eyabula ebintu sina muntu kyekka kaadi yebuze abagala okukebera ebipapula osobola okukeberera wano then wali criminal report wano omuntu abuze lost and found property search station niga ku search station otegeera wano wali awaddako nawe wenyine nawo wakola otegeera station ezikuli kumpi wano oteekamu nti CPS yejja kukuleetera gopikinga egyoyagala owa kamera kwata bulungi tubeere mu kirasi tusomese muhwezi leero ina netwaka mugundi yamwe mu studio netwaka kweri ate tetwagala totugerege nnyo mukkirize tugenda kuwummulamu katono nnyo ate we tukomawo tugenda kutandikira awo tova ku lutimbo lw'emirembe Salamu TV ndi ne Muhwezi Donald ono nno ye SSP ate nga akulembera ngera yatwala wano KMP mu Kampala atula ku CPS si kyekyo kituufu tuba mu 74 CPS katugende tuwummulemu tukomawo Excel Vocational Training Center erisangibwa Bombo Kalule lyetendekero lirina abasomesa abakugu mu kutendeka emirimu egy'emikono nga liyingiza abayizi abamaliriza P7 senior ey'okuna senior ey'omukaaga n'abo abatamaliriza okuli abava awakana ab'ekisulo. Tulina courses enjawulo ku mutendero gwa certificate ne diploma okuli catering and hotel management, hairdressing and cosmetology, industrial art and design, tailoring and fashion design, motor vehicle engineering, electrical installation, electronics engineering, welding and metal fabrication, plumbing, building and construction, journalism and mass communication, wamune nursery teaching. Twakakasibwa Ministry y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo era nga tutuza ebigezo bya UBTEB, DIT ne Makerere University. Kosi zaffe zonna zimalira ddala emyaka 2 era nga tugaba basale ku mitwalo 5 gyokka buli mwaka. Songa ku nsomesa yaffe twongerako n'okutumbula ebitone by'abayizi. Tusangibwa Bombo Kalule oluguudo oluva e Kampala okudda e Luweero. Okumanya ebisingawo osobola otutuukirira ku namba z'essimu ez'owammanga. Excel Vocational Training Center, excellent skills for life. Welcome to SourCon 2024, where extraordinary minds converge and aspirations take flight. A lot of the dreams you have not done is because you're physically constrained. Get ready to make your mark in 2024. SourCon promises to be bigger, bolder, and more inspiring than ever before. Get ready to elevate your career from good to great to unstoppable. On Thursday, 22nd of February 2024 at 8 a.m. we kick off with the Sales Warrior Convention at only 250k for all business development and sales people. And in the afternoon at 2 p.m. our keynote speaker, Vusi Tembekwayo. People in the practice of a skill or craft.
You have to practice for 10,000 hours or more. Will elevate all professionals in the private sector, NGOs and government institutions, diving into strategies that will spark transformation in your professional journeys at only 250k. Master 10 for everyone not in sales. CEOs and senior management teams, do not miss a breakfast with Vusi Tembekwayo on Friday 23rd of February 2024 at 8 a.m. at only 1 million with the theme Leading and Scaling Your Business at the Age of Chaos, hosted by the tenacious sales warrior Daniel Chaudhry. Our sessions are designed to provide you with actionable insights, empowering you to achieve unparalleled success at Kampala Serena Hotel. The race to excellence has no finish line. We can all do much better than we are doing now. This convention will give you nuggets and insights that will ensure you make your mark in 2024. Get your tickets now or call us if you would like to sponsor. The cavalry has arrived. Move out! This is Alpha Team. We are in position and we are go for extraction. Carry a world of entertainment with you wherever you go with DSTV Stream. Byolina okukola obeere steady. Weegendereza abakwetoolodde. Bw'oba oteekamu ppini y'omu bbanka oba mu ssimu, kakasa nti teri agiraba. Erimu bwe batalaba mapeesa g'onyiga. In partnership with Uganda Communications Commission, Bank of Uganda, MTN, Equity Bank, United Media, Stanbic Bank, MTN Momo, and NBS. Eno ye Salam TV. Ziramu kuwaniriza ku lutimbo lw'emirembe Salam TV amakyagona ku lwaleero ndine Donald Muhwezi KMP wonno ye Community Liaisons Officer wano mu KMP okuva mu police gwendi naye amakya agona ku lwaleero amayinja mangi nnyo gayina n'olusi gannemesa okuwugira nakusuubiza keeki onadda mufune jinje ddala ngate keeki njikola inshallah. Wetubadde tugenda okuwummula mwe tubadde tukyale ku obutabanguko mu maka otunyonyodde bulungi kati atulaba afunye ekifaananyi ekituufu lwaki obutabanguko bubeerawo. Kati ebintu bino emisango egy'omukwano egy'okussa ku mukwano, emisango egy'okussa ku mukwano biteekwa nga waliwo ababiri abali mu mukwano oba baali mu mukwano ate giba mizibu nnyo. Abantu abasinga okwagalana ennyo bwe batabuka ate bakoma wala. Ono atise bbaawe, ono atemudde girlfriend we, ono atuze mukwano gwe. Kiyinza okutandikira ku butabanguko naye kati omusango ogulipootingibwa bwegwo kutta naye nga tamuse kumubbako sente, tamusanze kukubo tamuti ninga mukwano gutabuse. Omukwano gwe guyitirire mizibu bagiropa ebiseera ebisinga era gibeera ne mawulire ne yasse mukazi we oli yeekyaye ne yeewa obutwa akutemunda akubye muganzi we
gundi yakyaye munne akambe n'afumita musajja we ndo tuka mudwaliro nga bafudde emisango gibaawo naye nga abantu abo baali mukwano basooka kubeera mukwano ate ne bakomerera nga we bagenze wabi nnyo. Waliwo poliisi omuvubuka gweyina wa myaka nga 23 yesse muka muganda we lwa kabaatule ka ssimu aka aiteero ebukede yankubye akakumbi ku mutwe n'alumizaamu ne taata we wamu ne jjajjaawe. Omanye emisango gye bayita capital in nature, kukwata abaana, okutta abantu, okutemula, bwe gikolebwa tusooka kukebera bwongo bwa muntu kuba tulowooza nti omuntu omulamu waliwo byatalina kukola. Waliwo byafumiitiriza omwana omusajja wa myaka 3 yeebase n'akaana ka mwezi gumu mwaka gumu myaka 3 omuntu ku battery muyombye ku battery n'akuba akayondo n'ofa. Tulowooza nti obwongo bwo bulimu ekikyamu era kasita kikolebwa abapoliisi baffe omuntu oyo suspect bamutwala mu ddwaliro. Tusooke kujjawo ekyo nti wakikoze nga toli mu sensu z'entuufu. Buli musango gwonna omunene suspect ateekwa kukeberebwa era yali agukozeeko ng'alaba TV ajja kuba mujulizi wange. So abantu abamu bakola emisango nga balina ebibatabudde mu mutwe. Enjaga efuuse enjaga ennaku zino, omwenge oguyitiridde nagwo weeguli. Kati akabattery n'essimu yaako tebiweza mitwalo 10. Omuntu mulamba kabattery kanusu kanana omuntu akola ekikolwa bwe kityo ate kuba nga walina byakolese bitali bituufu. Bw'olabira ddala kibavuddeko naye nga tomanyi kukitandikidde ng'omuntu yafa dda. Era abalaba TV abantu baffe abali eyo abavubuka okuva ku makya kawungeezi ali mu bbaala anywa omwenge balina enjaga ayinza okuba nga si wabulabe essaawa zino naye wabulabe enkya naye waava ku layini ku mukutu n'aswikinga off ayinza okukomayo waka n'akwata ne maama we nemuga nti omwana akote maama we amuzaalira ddala tamulaba aba talaba ekyo aba alaba kirala. Emisango eminene tegitandika ku olwo era bwe tubeera mu community zammwe tugamba bannange mwefeeko mukole meeting ebintu bino bikendeere abaana bagende ku masomero mukuze abaana n'empisa tuba tutangira ebyo kasita mugenda wansi okwogera n'abantu kituufu ne ku TV ate muje mutuwa ti omuzadde olina kinene omwana wo kumukuza aleme kutaayaaya aleme kunywa omwenge aleme kuyiga okunywa enjaga aleme kubeera mu ghetto olunaku lulamba kuba wandiba victim w'omwana oyo gwe maama wa muzaala ogyeko okuba ekizibu ku community naawe wenyine eyamusindikira n'amuzaala n'amuteeka mu nsi eno oyinza okuba victim. Wategendereza emisango gyonna eminene gitandika n'obuzibu obutono nnyo era ffe mu community police tugamba singa tugonjoola obuzibu obutono emisango yandibadde ng'egenda kukendeera. Mu report kiri cheap okuza omwana obulungi kiri cheap dano okutwala mwana mu rehab anywa enjaga. Era abantu bakugambako nti omwana wo nga muzibu n'omuwolereza nkukakasa ojja kugula looyo okumuwolereza nga amaze okukola omusango omunene nga gwe tukyasobola gwomusimirako ettaka. So tuteekwa okutandika n'obuntu obutono empisa mbi ku kyalo okuvuma abantu okukomawo ekiro bwe tukola ebikwekweto ne tuyoola abantu modulera nti nga bananga maanyi nga mangi tetwagala ate kunoonyereza ku musango gwa madda wakirika tutwale obwakireresi wakirika tukukwatira okulwana ekibakozesa ebikwekweto kukendeeza tuleme ate okunoonyereza ku madda era njinja kituukako tukola ddi ebikwekweto lwaki tubikola waliwo baganda bange abairo siije nabaddemu nti lwaki temutuinvolvinga nga mukola ebikwekweto. Tuli bakulembeze ebikwekwe ebitundu byaffe tufe abamanyi naye nga nemutugwamu bugwi katono nnyo nga tetunagenda ku bikwekweto. Obubbi n'obwakkondo kuba emisango gyasomeddwa wano. Obubbi bagiyita theft obwakkondo ebeera robbery
byawukana nti omuntu akubyeko akasimu tosaka nti omuntu ankoze wakondo ku simu yawe. Okusala ensawo mu paaka tebeera kondo naye omuntu okukonkona olugi n'alusikamu ekiro oba n'atega bodaboda saabu n'ategako robbery eyawukana ne theft. Theft misana tuli wano ogenda okucekinga tokyalina simu ogenda okufuluma studio wano nga peni yo tokyagiina ebeera theft. Kasita ekintu kiba ne value ate okijje wekibadde nga nanyini kyo takuwadde lukusa togenda kizi. Wiiki eno nali ntambula okugayaza road akawungeeza awo ngetayi nalina gwe nali naye tayi nga ntadde mu nsawo abavubuka bampitako babiri nagenda okuddamu okukwata mu nsawo ngetayi terimu. Ate toswaga nti etayi yange bagikubye kondo. So robbery ebaamu amaanyi amayitirivu ate webeera aggravated robbery ebaamu n'okukolesa emmundu oba ekisi kyonna. Muyinza okujja ne mubba naye nga temulina kisi ebeera robbery naye aggravated robbery ate ebaamu n'ekisi. So theft n'obubbi bwa bulijjo embuzi enkoko ebyakasimu kabaga k'omukazi atudde ku bodaboda n'akanyakula naye ate kondo aba mulala. Kondo yeetegeka kondo akola intelligence n'amanya ogalawo otya toggalawo kiki kye watunze mwanyi oba nti olina ssente abeera shuwa kondo naye omubi w'akasimu tabeera shuwa agezesa bwekalema ng'ayitawo kikwewunyisa etayi namaya nendisaga tamanya nti n'okujja olugenda okujja leero ye abeera awo naye ate naye akula. Bwe tutakola wano nga community ono anyakula obusimu bw'abakyala ne tumujja mu system agenda yeeyongera ku step endala agenda afuuka mukugu ekiddako abeera organized afuna group bawera bafuna ebikoleso bafuna entambula ne bafuuka bakondo. twogereko ku misango waliwo omusango gwe nalabye naddala mu report nga bagamba okulumya omulala babeera bategeeza ki? Okukuba omuntu nyinza okukuba assault nenkulumya nenkuteekako ne damage etagendagenda kuvaako naye omanyi nti twetaaga sho namba ku bika by'emisango. Naye omuntu wa bulijjo talina nakwemenya kyonna kyofunye kiringa eddwaliro bwe tugenda mu ddwaliro omusawo omubuulira engeri gy'owuliramu ye naakugiramu obulwadde. Era bw'otuuka ku station atuga nti bannange bankozeko kondo yogera kiki embeera bweti yentuuseeko. Omupoliisi waffe ali ku kawunta alina ekitabo ky'emisango teetaaga nagikwata mu mutwe. Tulina ekitabo ky'emisango penal code ingredients kusinziira by'oŋŋambye musango gugwa bwe guti kusinziira ky'oŋŋambye baakukutte. Tugende ku bikwekweto nawulidde ogamba nti oli mu kutalaaga naddala mu KMP ebitundu ebyenjawulo musomesa abantu lwaki mukola ebikwekweto kyekisooka? Ebikwekweto kimu ku mirimu gya poliisi. Poliisi ekola ebikwekweto, poliisi ekola patrol, poliisi esomesa, poliisi enoonyereza, poliisi ziiza omuliro, poliisi erina ebitongole bingi. Naye mu kitundu wabeerawo obumenyi bw'amateeka tukola kye bayita intelligence led operations. Operation oba ebikwekweto bye mukola nga mumaze okufuna amawulire amatuufu. Intelligence led operations mu kitundu bwe kiti saawa bweziti wabeerawo abakola bwe bati ng'abantu baffe batuwadde amawulire era tebabeerawo omupoliisi ajja wano n'aga nti affe tukimanya tulina obukugu. Abantu baffe aba bulijjo abakulembeze abantu abatuufu abaagala emirembe mu kitundu nga tibannange obubbi bw'essimu n'ebisolo n'emmere buyitiridde mu Yesu amala wano nansana saawa meka kuva saawa 4 paka 6 naye ate ababikola basooka mu bbaala
bwe twebaka nga bamenya eyibeera intelligence. Mubeera mukoze okunoonyereza. Ne tukola okunoonyereza, ne tutegeera ssaawa, ne tutegeera ekika ky'abantu n'ekifo, ne tulumba. Ne tutwala abawanvu n'abampi. Naye mu operation zaffe zino, engeri gye tubeera tuli ku bwangu, ate n'abantu batono, tuyinza okutwaliramu Naalumanya ne Saalumanya. Bwe tutuuka ku makya ku station zaffe tukola kye bayita screening. Oyinza okuba nga wagenze mu kifo kye twabadde tumakinze, ogenze kugula chapati kiro oba kacaayi, obadde oyitawo boodi ekusudde n'ogwa meguwa n'ogwa mu gap black spot yaffe gye twamakinze, kisobokera ddala okutwala nga tolina musango. Era ku makya nga tukwataganye n'abakulembeze aba LC ne observation, omuntu omukyamu mwami kikayo omulaba n'omutegeera ebiseera ebisinga. Abamu n'ebizibiti bibabeerako bw'omusaakinga ajja kulemwa okunnyonnyola lwaki alina layini zimukaaga ezitalina mu ssimu. Ku makya tukola kye bayita screening. Muga nti nzi nabadde nga ngenze kukula airtime, era we mwansangidde nga nyina n'omulwadde nze eggula eddagala liirino, ID yange yiino, ndina mukozi ku radio oba ku TV, tukuteeka wano mpola kutuuka bwe tusanga awaliwo abatasobola kwennyonnyolako ova entebe nitwakusanze nansa na saa 8 gwa kiro. Toyina ID, toyina kikwogera, oyina layini z'essimu nga 8 naye toyina gy'omanyi na namba yaayo. Ne tugenda tubatuukako n'abantu baffe ne tubaprocesinga ne tubatwala. Ebikwekweeto ebyo biyambyeko ebitundu ebimu ky'abantu ne beebakako. Ekiro wobeera mukola ebikwekweeto ebyo, abakulembeze by'ebyalo bamanya mu nkola entuufu nga si mu mateeka. Tewali teeka litugamba nti tuteekwa obategeezaako, tewali teeka libagamba. Naye mu nkola ya community policing omukulembeze naddala oyo ayagaliza ekitundu kye twandibadde tumutegeeza nti leero tugenda kukola ekikwekweto. Yandibadde ali omu ku abo abatuwa amawulire. Ekisooka mu kitundu kyange kyenkulembera walimu obuzibu bwebuti ne bwebuti, mbasaba operation, mbasaba tulawune patrol, mbasaba tukoleyo ekikwekweto tukendeeze ku bantu abo. Atambule nammwe ekiro, kisoboka okutambula naffe, oba n'atuwa defense oba n'atuwawo kakiiko kuba nti ono gwe mulaba mukadde wa wano abadde afulumyemu okukola bwebyo. Kuba abapoliisi baffe gye bakolera si gye bawangaalira, si gye babazaala. N'oluusi tebamanyi na nnimi zeogerwa sayidi eyo. Oyina Muhwezi, oyina Okero, oyina Otiimu, kati kyamaana atuyambako okumunnyonnyola mu Luganda, okumunnyonnyola nti mukadde wano we tukusanze esaawa zino bweziti bweziti. Naye abakulembeze abamu si bonna basambisa amagulu abiri, eririrwa n'eririrwa, tibasobola okuyita mu winga eya kkono n'eya ddyo. Kyotegeeza ne bakolagana ne bali tiomuganda ekiro kya leero tugenda kulumba, n'ayisamu awo akasimu saawa 8 ne musanga emipiira gya pool table waggulu. Kitegeeza lwa abadde agizannya naye nga taliiko. Musanga amaduuka nga gagudde bananyinigo tebaliimu. Nimutakola, nimutakwata abantu ate obumenyi bw'amateeka ne busigalayo. Ekyo kimu. Ekyokubiri, waliwo abalina ebyobufuzi ebiyitiridde ate babigata mu byakwerinda. Kibwokola ekikwekweto nti ono omuleke, ono omulekwa, ono nze abalabirira bano ate bana bagundi, ati ogenda okukomerera nga buli omu ayagala asigale. So bitundu ebimu abapoliisi baffe bwakugamba nti nzija Lwakutaano operation agikola Lwakuna, kuba aba yamaze okutegeera nti oyinamu toli mulambulukufu byoyogera mu meeting ate si byotuukiriza. Kati we mugendeyo mu community mubagamba ki? Ekisooka nga tetunakola kikwekweto, community policing yesooka nga byebika by'emisango obuzibu buli wano, n'abakulembeze ne bavaayo mu meeting ne baga nti namwe mweteereze poliisi wano mulina obuzibu, naffe tulina wano ekyokukola.
kuba security y'ekitundu etukwatirako ddala ffenna n'abakulembeze n'abantu ba bulijjo naffe ne tubaga nti ne wano mutereezeewo mwina ab'akakiiko mutuuze meeting ez'ebyokwerinda kuba ebyokwerinda lwoya lwa munyindo buli omu alina olwekuula nanyini mufu yakwata ewawunya tosuubirayo nze kwagala kitundu ky'okusinga ssentebe gwe balonda so ne tubaweereza obuvunaanyizibwa bwabwe ne tubagambawo tukwasizaawo nabo ne batuwa feedback ku saidi yaffe wettaka z'obulungi ne tutema empenda tutambule tutya tukole tutya tutereezewa byekitutwala mu bantu abo wetuva n'okufuna information mu meeting ezo abantu bafa intelligence ne bamakinga wano boda ziyitawo 8 zibeera nga enamba plate bazifunyizaamu ekyo ne tukitegeera so meeting zituyamba ekisooka kuyigiriza abantu nkola ya poliisi ekyokubiri kufuna feedback ku nkola yaffe ng'abapoliisi ekyokusatu okutema empenda wawe tulina okutereeza okunyweza ebyokwerinda mu kitundu naye kibayambyeko nga tumaliriza kikoze nnyo okusinga n'obwokirowooza kyabantu batandise okubeera free ne poliisi okuyita abakulembeze ba bodaboda okuyita abakulembeze b'erosi batuule ne commissioner wa poliisi batuule ne director wa poliisi ekisooka kipya tekyabangawo abantu bagenda okulaba nga poliisi yaabwe ekyokubiri n'empisa zaffe mu poliisi zigenda zirongooka kuba omupoliisi amanya nti bw'oteeka meeting mu kitundu kye n'agasimbaganya n'abantu babadde atulugunya ku station kaba kaweddemu dona wali tumalirize sibula tuve wano njagala kutegeeza abalabi baffe nti buli omu alina paati ey'okukola naddala ku security okutandikira ewaka okwebaka nga tolina namba ya mupoliisi ali kumpi naawe oba okola nsobi n'oba obanga olina enamba ya inspector general police n'oba obanga olina enamba ya KMPCL atudde wano mu studio n'oba ononkubira nja kukubira oyo omupoliisi akuli kumpi kuba sijja kuva gyensula ewakiso ngende emukono oba entebe kikuyambako okukendeeza response time ng'ofunye enamba y'omupoliisi asingayo okubeera kumpi naawe ate omufuule mukwano gwo ogendayo ku poliisi obulaye nga tolina bizibu esimu yagisaving emmanya go bw'ogikuba kimwanguyira okugipiikinga okusinga namba etalina linnya buli omu mu poliisi naye abali mu byambalo fe abafuna ssente yamba poliisi naye kuyambe program Omukeeze amakya ag'olunaku lwaleero mbadde ne SSP Donald Muhwezi amakya ag'olunaku lwaleero eyo nno ye CRO mu KMP onono yakulira Ebikwekweeto no poliisi n'omuntu wa bulijjo atambula n'atalaaga ebitundu ebyenjawulo kusomesa ku ngeri yakubanga twerindamu ate n'okukendeeza obumenyi bw'amateeka bwe tutyo bwe tutambudde bwe tutyo bwe tugenza olunaku olwaleero mukkirize tubaagalize olunaku olulungi ate mukkirize tubaagalize akaseera akalungi mweteeketeeke ekisiibo kikyo kijja era gwe atataba kweteekateeka kakasa nti weteekateeka bulungi Bw'amateeka mbasibulidde wano tusinkane olunaku olw'enkya. Eno ye Salam TV. Get it now. Get it accurate. Get it fast. Real fast. Like super fast. Super duper duper fast. No, it's not fast food or a really quick car. It's the most accurate and timely flow of news, information, updates, stories, and the stories behind the stories and more